The Protection of the National Sovereignty Bill 2026 agikubye munda. Bino byenjagala kale lwakuba akanyiziza mu katono nnyo badde manyi National Unity Platform egenda kuzanya Rabadobu style efulume. Then weefuluma bano babiyisize ku dikuli kuba badde bakoze deployment ng'eri heavy kitegeeza ekintu badde bakyetaaga naye regardless we move tugenderewo n'ekyo ekiteeka kyabwe tukyagala ffe nga ba revolutionals. Yes, respect mwena at least koke mutadde eddoboozi ku guni naye eddako tetugenda mu parliament kubanga bye ebiriyo kati Munnayuganda otegedde nti mu parliament teri kye tusobola kukola nga tuli under dictatorship. Honorable Joel Ssenyonyi agezezzaako nnyo okuyisaawo points n'amulaga nti n'ebintu mwabikyusa dda. Kitegeeza nti ekiteeka ekyo kibadde kirina okuddayo mu committees kuba bingi babadde bakyusizza wabula olw'okubanga nabagamba nti netunabeera ne ba Honorable Joel Ssenyonyi the smartest aba abasajja bali smart mu parliament ng'efaanana bwetyo teri kye tugenda kufuna. They have proven it. Katukirabye badde nsubirayo ka boycott awo naye regardless we move. Etteeka eryo I have the bad news for NRA. Nkiddamu I have the bad news for NRA. Nganze Minister of Foreign Affairs munkoledde etteeka eryo neeyanziza. Etteeka balikoledde nze Minister of Foreign Affairs ne ministry yange. Naye kambajjukizeko ku Robert Mugabe owa Zimbabwe. Okitegeera ekyo kye yasembayo okukola. Kambajjukizeko ku Omar el-Bashir ekyo kye yasembayo okukola. Let us watch the space and see. NRA egamba nti egenda protecting independence ya Uganda. Jetewa independence yo sibe bagituwa sibe bagiwa. NRA egamba it is going against the democratic principles. Mbuye egenda kulonda nga president gwe bagadde yabatula ku ntebe. Etteeka eryo kye litegeeza Munnayuganda. Etteeka eryo siriryo. Nkiddamu etteeka eryo nakugambye baalireeta kuteekawo bridge wakati wa Munnayuganda ne foreign policy, wakati wa policy makers ne bannayuganda. Kati kyokulaba wanene akugambye nti etteeka lino lirina kufokasinga ku independent decision making, as in decision making nakuga nti Uganda eyo giraba okujjako bino byetera mu constitution nti age limit n'akyusa, term limit n'akyusa, naye alina principle gy'atasobola kukwata mu ngayagala agikwateko ng'ayita mu eryo etteeka gye bayita democracy ne human rights. Kyagezaako okutegeeza nti nze newe naakubanga abantu temufaayo, nze niwe nabanga nze ateekako president temufaayo, you are limited to trade yokka mumpe ssente aid funding ne domination naye temuŋŋambako. Bakiyita non-interventionism policy eya Russia ne China. Nkiddamu eryo etteeka likoona stamp nti kati Uganda egenda kutambuliranga mu kintu kye bayita non-intervention policy. Kyagezaako okukweka eri emabega, that is the Russian law. Nkiddamu eyo Russian law gy'ayagala okuteekawo era gy'atwala Uganda okukola ki okugiteekamu. That is called the Russian law. But the bad news is no one has survived that. Teri olunaku lwokeera ku makya n'ogamba nti oba faces aba capitalist bano eryo etteeka nze Shama ndi musanyufu wadde kale ndimu ka disappointment katono nnyo kubanga mbadde nsubira bagenda diisizaawo ku mundu bapuruvinga ekiri ekyabwe naye regardless we move kigezezaako okutulaga the opposition ne munabeera ne ba smart politicians batya ng'omuntu ali smart nga Honorable Joel Ssenyonyi under a dictatorship Anita Among atamanyi ku interpretation ya law asobola omulinnyako. Ekyo mumaze okukitegeera parliament ye 12 tubagamba boycott unless nga mutwaze DR form. Yes, bagamba tukyali ku kya DR form wadde mutaddemu ku diversion katujoogereko kubanga Munnayuganda alinamu ekyokuyiga. The protection of the national sovereignty bill is an attack against the foreign policy. It is an attack against the international charters. Ono mwami gyalangiridde. Kakati agenda kumalako nayo. Let us see. Sovereignty obwetwaze bwa Uganda ino okwekwata. Kino kye mbagamba waliwo embasomeseza ne mbagamba. Bwe tumala okujjako dictatorship eno tulina okulwana ennyo tufune akatebe ku Berlin conference. Kati yona akatebe takagala mirembe ayagala ku force nze yeesalirawo temuŋŋambako eyo otandise toto phase 3 of authoritarianism eyo phase Kim Jong-un jaliko owa North Korea phase 3 kati awo otuuse otopinze ku ntikko nga gwe togambwako kati ye yeekoleddeyo n'etteeka lye mwagamba nti nze sigambwako. Kyagulanyi ono ayogera ku democracy ne human rights ngenda musiba nga mpitira mwene etteeka kati abakapitalist mugenda kukola ki? Etteeka kye litegeeza abakapitalist mugenda kunkola ki?
dineteka weriri waneno yali yakuibwa kugundi lwachi ato inadisa mu parliament atengo gambo li sovereign lwachi inakuita ate mu police yabaye bibine byo NRM bibatuzanya uchike na these guys are not smart, they are not smart. Oyita mu procedures zabali oyisize teka mu procedures zabali ate ogamba mbu ate goli sovereign wandikedde ku macha nolangirya dikuli nabagamba ekintu kino mwami ono kyatasobola kulangirya kwekera ku macha nagamba nti Uganda is under military rule, total military rule, tasobola kyogera naye nga tubuza ennaku mukaaga mu bikolwa kitandika okukola kikubanga nakugambye mu 2026 tewali kalulu kyovula bano tumubanja DRF mutazituwa okitegera tazituwa tewali kalulu ati atandise okwebuzabuzo atandise step kati zino zitulidinga wali mbu atulonderenga ne president atuwe president gwayagadde bano bananyiri ba democracy abagamba nti all power belongs to the people. Article number 1 tife banansi fe tunasalangawo mbu ate tukyasalawo kati ekubanga Uganda eyine etteke ligamba national sovereignty fe tuli independent fe tetugambwako fe tukuba emigo ne tutta abantu ne tubateeka mu tocha chambers ne mutwe buisente tukole ebikolo byo kubanga birungi nnyo. Eno police gye wayingiramu police eno gye wayingiramu manyi aba NRM temwagala kusoma ku history. Police eno mwanga yagezaako okugirwanisa nga bagitandika butandisi yamaliriza afiide ku Cyclist Island ushegera okubiri najja bambi bamwita Daudi Chwa ngayagala taking a revenge nedda si Daudi Chwa kabalega wa Bunyoro njagala mbajjukizo manyi mwe ebyafa tebibayigiriza you learn nothing and forget nothing ushegera buli authoritarian leader ja aloza nti aina gundi jalese empya bakuwa Gaddafi oyo ngalaba yali alaba ushegera yategere kyamukubya they learn nothing and they forget nothing. Etteke eryo is welcome tulyaniriza nga bana Uganda njagala wano mutulageko nti mwaba NRA musobola okukwata Uganda eno ne mugiteeka mu Russia kubanga step mutandiso zikola ekyo ekiteeka just akisize no wati mu bannansi ne it is a direct attack on foreign policy ekidamu it is a direct attack on capitalist nga walindani his excellence Kyagulanyi yasalawo okuchallenging omusajja ono ng'ayitira mu mateeka etteeka libayita democracy ne human rights bani abaalireeta bazungu akalulu kalina kubeera free and fair, power belongs to the people. Senga okola ebikolobero you are going to be held accountable. Kati yagamba fe tuli sovereign state buli kimu tukikolanga we twagala okitegera kubanga fe tuli mbuyiza fe tuli mundu ne mundu nyongera okujjukiza zolinezo banje ne Gaddafi yali azimina atenga zisinga nezo kati mwe bya NRM these stupid idiots that these guys as members of parliament mu mwalonda ba MPs mulina Uganda okaba oseka. You have MPs. Nay, the nays have it. Oh my God, nengo ya Uganda the nays have it. Tasobola kugenda Bungereza. Tasobola kugenda mu America. Tasobola kugenda Dubai agamba the nays have it. Ina amanyi manji nyonyo wano mu Uganda ina amanyi. Kati kibageza kukola mu fene tubanga batigikala moja temutugamba ko. Kubanga tuli sovereign state. Kati one nays have it sanctions bamukuba. Agamba kakati fena katukifiirwe tugayise. Okitegere kintu ekyo. Ebya nays have it ojabi ozanga mu Uganda wano kati njagala kati obadde nays have it fulumana ogende Bungereza genda mu America twagala assets zo ze bafulizinga mu UAE kale gendo yitire UAE okitegere kintu ekyo bano bachali badda wanene mu gundi mu system nabalaga nti bamanyi kino kye nabagamba you cannot fight these guys in the system no sange ba peto binga bawoza kati anagana wasitoka mubadde mukola kyo kusituka kwereteka mubadde mukola yoki mwe NRM, that is the beginning of your going. It is the beginning of the end of the national resistance movement. Mugundi ya mwekamba jukize. Walimba gambye, mwanga ya chikola. Kabalega na chikola. Daudi Chama chikola ne muteso okubiri. Sa Edward Wamula muteso okubiri na chikola. And they had the deciding factor bali bagina. Nemwe nyongere okuba jukize. You are not even legitimate. You are not elected. Temwina na DR forms. Temuzirina. Just kachimuli ya webuzabuza mu protection of the sovereignty be imwe. Naite muloza anti-national unity platform yote irina. Mulinde, efumba, it is cooking. Mbaka kasa, national unity platform chiefumba chonna, onote chimuleka waguru. Kati chokola chimutade mu panic mode, atachi manyiti mulimu ababi, ababanda, abashama bachikiria wano ku media, aba foreign policy, the capitalist, na kuganda siva ku Amerika, siva ku Mungereza, siva ku Mufaransa. Bagenda kubikola, ono wakatinga apakuka bine biteka byaleta. Bikulaga nti ali ku panic mode ekijja si muntu nkiddamu omusajja kyajje ebweru kyonna si muntu. Let us watch the space and okutandika nga 12 ekijja si muntu okitegere ekintu ekyo
So mukole panic mode bya muberemu ne munayugana nkugambye katandise olo bitandise yes lugenda kukoya. We are going to a new